Enti butikidde abatuze abadde basima omusingi gw'ekikomera ky'ekisaawe ky'essaza Mawokota mu Buwama Town Council bwe bagudde ku byasigalira by'abantu 6 nga baziikibwa mu kisaawe kino. Ku peegi The News Nkakoli omulungi omwagalwa gyekomeddeko webale kubanga ate otumbudde yonna gy'osinzira okubanga munange ompuliriza kansubiri nti oli malidada sana. Songa ateriyo ettaawo eribadde limaze emyaka n'emyaka wali eri ekatwe bwe lityo kyaddaaki ligiddwawo. Ettaawo lino libadde lirimu ebikolobero bingi, ababbi mu beoguma, abasala ensawo, abatemu byonna nga biri omwo naye nga libadde limazeewo akabanga akawerako ddala so baligyewo ku lw'enkulaakulana. Wetwogerera ye President w'ekibiina kya National Unity Platform n'ababaka abawererako ddala wamu n'abawagizi ab'enjawulo basimbudde dda okuva ku ofiises zaabwe wali eri Kavule Makerere bwe bati babeera ng'ate boolekera mu disitulikiti ey'e Kamuli ng'eyo nno gye batandikidde tuwa yaabwe olunaku olwaleero naye nga bw'omanyi nga bulijjo bitera okuba ng'ate bibeera ab'ebyokwerinda baayiriddwa dda mu bungi mu disitulikiti ey'e Kamuli era nga kyo ekifo ekibadde kisuubirwa okuba ng'ate kunganiramu namungi w'omuntu omukulu Bakyagulanyi Ssentamu gwabadde alina okuba ng'ate ayogera nabo kyasaliddwako dda ab'ebyokwerinda n'emmotoka zaabwe eza tiyagas wamu n'emmundu mu bungi obw'ekitalo ddala so gye binaggwera tujja kwongera okuba nga ate tumanya bigenze bitya. Oyo twayingidde dde Kamuli pulezidenti ali mu kkubo ssaawa abulako ntono nnyo atuuke abasajja bali wano eno beetala mu Kamuli batandise n'okugezesa tiyagas naye teri agenda tukuba ku mukono mpaka nga Museveni ovudde mu ggwanga lyaffe. Saawa zino tuli mu Kamuli eno Uganda yaffe tewali we baliza tukuba ku mukono. Tulina okulumba buli wamu okukakasa bannayuganda nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Twalumbye dda abantu b'e Kamuli mubeere sitedde omukulembeze essaawa yonna amajje twasazeeko teri agambayo. Wetwogera kyo ekiwayi ky'aba legislators nga kikulembeddwamu omukulu Theodore Ssekikubo ng'awerekeddwako Joseph Sewongo, omukyala Sarah Opendi, omukulu Patrick Nsamba wamu ne omukulu amanyiddwa nga Aliona Odrea. Bwe batyo bagenze maaso okuba ng'ate bategeeza nga batandise ku kaweefube okunoonyereza ku bakamishona ba Parliament abagenda maaso okuba ng'ate bagabana ensimbi z'omuwi w'omusolo eziwerako ddala 1.7 biliyona nga zino zigambibwa okuba nti zabaweebwanga akasimo. Kwe bagenda okuba nga tebanoonyerezaako kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba, omukyala amanyiddwa nga Esther ng'oyo nno ye woman MP okuva mu Zombo, omukulu amanyiddwa nga Solomon Sirwanya ng'oyo ava mu Bukoli Central, ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Prosi Mbabazi akampulira naye kwali nga ava Rubanda eyo nga woman MP weeyo. So bwe batyo bagenda kuba nga ate bakola kaweefube okumanya baava kuki bali kuki zaabaweebwa batya nga baani byonna ebyo. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Alex Mofumbira bw'atyo yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate annyonnyola lwaki asula teyeebase ku nsonga y'ensimbi ezaatwalibwa omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba okuva mu kibiina kya National Unity Platform. Basa jenesiga namuntereke ebyama byange baginzirako bagitwala lwa miliyoni 5 bwebiti kaze yandibadde Mpuuga yandibadde mupi omulala gwe tutalabangako gwe tutamanyi wadde n'akamu naye gwe Mpuuga gwe twali tumanyi Waiswa kirabika ekintu kyo kyakulu ekinnuma mu byonna yatunda ki bijambiya by'e Masaka ekinnuma baali bamugambye atuge pulezidenti tiwamusangana muzikiriza yekka kati nzitaawo nendowooza nti oba kiri ekiro kye twamuleka ng'ali naye kolo baali bamugambye nti amukulekayo nno noonye ekinsusa nga sebase bwe yali atunda negotiations yatunda ki mwamufe mu bino ebirala byonna yakituukiriza kati wakizuula kyekinnuma nakati sikizuulanga ba MP bano abaakwatibwa ku bijambiya by'e Masaka nomwali okukola obulungi kinsumbuwa nti yatunda ki kubanga teziyinza kuba bugezi ssente kuba buli mwezi
yali okusinziira ku ssente bazikozesa yali atwala miliyoni nga 1.3 kitegeeza nti omwaka yali asobola okukoza biliyoni 1.3 kyandibadde kizibu nnyo okuba nti agenda ku bitaano byokka naye zizaawamu baali bamugambye atuge pulezidenti baali bamugamba kizaali zijjangaza kyekinsu tegezisandize naye bwengolokoka ninga nti oba luli ekiro lwetwamuleka ne pulezidenti nga pulezidenti agamba kayabire ne depute we baali bamugambye amutege engwala kinsumbuwa wenyini awengera okuba nga ate nsinzira okutuusaako omukromo yavuddeyo okuba nga ate annyonnyola ku bukuubagano obuli mu bibiina bino ebyobufuzi era nga ye alina endowooza ye gy'alina gyensuubira nti osaanye okuba nga ate owuliriza obaolyawo yabadde ku live n'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mironde Junior. Ebyobufuzi wano oba wakupano zonna mugamba aba NUP bakaka buli muntu awagire kye bataagala muli 18 and above. Ekitegeeza musobola okukola choice. Teri muntu asobola kukozesa nsobi. Stop that narrative gye mutambuza. Bwe mba temuyina byakwogera nga bawadde pano mu discussing ebirala. Teriyo muntu ayinza kukwata kuwagisa ekintu kya mpaka mu Katonda. Taliyo. Uganda erina ebibiina by'obufuzi ebisukka mu 10. Mukyuzinga ekimu abamu mulina. Okitegeera. Lwaki mu discussing nga kino ky'otaagala? Nze nabye si discussing. Kizibu kunsanga nga discussing ensonga ezigenda maaso mu NRM. Sigigoberera sibimanyi. Era sisobola kwamba ngenda commenting ebyekirimba kizibu kunsanga nga ngenda discussing UPC oba CP n'ebibiina ebirala sibimanyi kati kino kyeninako idea era kyo nkicommenting in faith nga ngamba njagala either kitereze ne wabawo obuzibu ne family nga maliriza mbajjukiza ne bwe ziba family zifunamu obutakkaanya ne tekitegeeza muno family zisaanawo of recent junior wali wanene ne dadu mwafunamu obutakkaanya ne bigenda nnyo ne family yaddawo katulaba family bibamu kati ate bano bo meetings obukulu kubanga tukulya mu different families different cultures abamu ne different tribes ne religions nene twesanga obukulu tufomingewo ekintu obutakanya bujja kubaawo kyova ne Bobi Wine yabagambye bwe bulaba bubaddewo tusobola okuba nga tuli ba mukwano singa tusigala ku principle nti ffenna kye tugoba kye kino naye tuba tetukwataganye nze ngenda bawo ekyokulabirako singa obadde wakaawo ng'olina enkoko emusa eggwanga omukyala n'agamba tugisale ku Sunday omwami n'agamba tugisale ku Monday enkoko erinako gweyagala baganya okukanya ku date naye bonna motive yemu baagala gisala okitegeera so byebyo ebintu ebibeerawo nti ne politics waali olw'ensonga ffenna tetulina kwagulinga nze njagala Bobi Wine naye waliwo byasobola okuŋŋamba neŋŋaana nti nze badde nkusapootinga nakuwa omutwe gwange naye si gwonna era waliwo kyayinza okuŋŋamba nze singa bukya ku makya naŋŋamba tusapootinge Kagabo mukyusizaawo omudumu sisobola kati kitegeeza neesalirawo yadde omuntu muwagira naye muleme kujjanga wano mwogere ng'abagamba nti babasikanga mbuzi nti omuntu ayinza okusika n'akuteeka mu kyotaagala tuli bakukulu we above 18 kitegeeza nsobola okusalawo ekirungi n'ekibi kyenjagala ate nga nange ntunulira interest zange teriyo muntu awagira kyawagira nga tasoose kukulembeza interest ze mwabawozaamu no NUP bawagira buwagizi n'abagiwagira oba oli awagira NRM oba DP buli muntu alina interest ezize zakulembeza to support something naye mwe munadda wano ne mugamba abantu batukosinga mutambuza narrative enfu oli najja nagamba aba NUP bavuma n'ombuuza obaawulira kuki bagambako muna abasiraamu batuju buli musiraamu yali mutuju kiba muntu eba kalakita ya muntu okitegeera aba NRM bagamba babbi buli wa NRM mubbi ababba amabati bagamba buli wa NRM yabba amabati no aba muntu nga muntu that's why ne mu kooti ogenda nga gwe tebakutwala ku lwa kibiina ekirala nga maliriza ekibiina kya NUP oba ene political party bibana babyogerera bw'oba nga tofunye information kuva mu abo ababyogerera bali official buli muntu osobola okujja ngano ku media n'okola statement ezizo nga gwe but teziri presenting NUP officially ebintu ebimu byetaaga nnyo okukozesa common sense yali teziri common ngenda kubasaba abantu tetubatwakulange nga tetusoose nakozesa nnyo biki magezi ganeno gasomero obuba gaki byebigambo byange junior kale dictator songa atera mu ngeri yemu omukulu amanyiddwa nga MC Katse avuddeyo n'avumirira bannayuganda abeesuuliddeyo gwa Nagamba ku nsonga omukulu Bakyagulanyi Sentamu gy'alikeyo okuba nga ate avunaana omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga okuba nga alya mu nsi ye n'ekibiina kye olukwe oluvannyuma lw'okuba nga akwata emiliyoni 5 ezamuweebwa nga Kasimo okuva eri mu bakulu nga bwe twasobola okuba nga tetubitegeera. Like I was saying, somebody banked 6 billion shillings of taxpayers' money with all these potholes in Uganda.
And I'm out here trying to tell people, come on, this money was divided by individuals. Just like Bobby comes out on Mpuuga, and because you're all paid, you're all keeping quiet, or all of you are not gaining from it. And you're all complaining about the robbers who are robbing you at home. This country is a mess right now. Once again, I'm not scared of death. I'm not scared of who's gonna come for me. My HIV status, life I've lived, I know you'll also die. Like I have this other godly thing of, oh God, if you take me, it will be my time. So, come on journalists, let's get up. Let's look out for the country. Chumanyika tulina muchiri, mama ojifeeko nzani analabirira abange. But we are going to drown this country. King Saha said, Nagenzeke wansini daba Uganda ngegwa bweti. And the problem is us, the journalists. You can take 5 billion. And artists in Arua, Guru are complaining and nobody's saying nothing. Why? Because they don't come with money. You say you're helping one fear, and now you're doing a mental rehabilitation. But I thought when you were talking, you said you were helping. Now these things in Uganda, you can multiply. You can tell potholes are the problem, somebody's going to jump on it and use it on their advantage. Me, I'm unpolitical, but I'm starting to love Bobby with all my heart because for some reason, NUP, you have a sensible reason. Why like the team PLU is the agenda of corruption should go, we are going to talk up, and like I practically see these people and they're approachable and you can tell them. Today I just met one. Dagi has skills clinic. You people should come in. I have an HIV, preventing the youth from getting HIV. You should jump in. They're open-minded. But we have an era of people who you have guns and whatever, you can pick up anybody wherever you want to pick them up. But you're not God, bro. Kill us all. You have children to kill us all. One day our children will come for your children. This is not a threat. One day, it's a revolution. I've studied history. I've read Napoleon, I've read Hitler, I'm a reader on YouTube. I don't read books, I watch. You're frustrating this country in so many ways. And these people are becoming hungry and angry. You saw that video where a kid came with a panga and a hammer just to take mobile money. You're creating monsters, and I'll blame it to journalists. Let journalism be. Let's speak. When they hit a journalist and the world goes quiet, you're all not going to speak, or you're all not letting the world know what's going on. You're all scared, man. I don't know if it's the bosses who employ you, but we have YouTube right now. We have TikTok right now. Why are we being blocked? You see, people I've met in this government who know Mzee say that man is good. Now you people who are going to come for me when you want to. Me, I've told you I'm not scared of death. Inshallah. Touch my kids, I'm scared. Me? Not even a second am I scared of dying. I'm a God-fearing person, I'm going to a better place. And we see when you have to do these things. But you will also die, boss. You can have the bungalows, the apartments, the cars, the money. Tugenda kutwala eyo na mailo zizo.
tetugenda kuteka mwade motoka eyo BW jovuge neze nyumba zonna. We're not gonna bury you with it. Me, I'm not political once again, neither scared. But a country that doesn't, they're beating journalists, we're keeping quiet. Society issues, we are keeping quiet. Somebody takes billions in parliament, you see it on Twitter, it disappears. The next morning they had taken this one, they raided their house. You even raiding tailors of clothes. You see, right now you're fighting, because I don't think you really need this money. You're fighting for your family to be okay. But you will leave your family here with human beings. I am a society advocate. But my age can no longer keep quiet. I had a rich dad who's broke now. But at least the time we were rich, I saw everything, so nothing triggers me. I've been in the ghetto, slept hungry, slept in a leaking house, slept in mosquitoes. And I've had a beautiful career, and I'm still one of the toppest in this country. So if God, you bless me to be on top for the last 20 years, if I don't do this, I think I'll go to heaven and you tell me you had the voice and you didn't use it. Love you to all journalists. Now you're not here, you're gonna control this country the way you want it. The good thing with money is send it as inyumango ziyaweka, because if people had billions of money singa basigala nazo wakabuli kimwe bakiteka wakazinyumanga, your family is okay, your friends are okay. The essence of money is, first is greed. Oyinza kuba greedy ngozagala weka, but tosobola ate zonna zonna zifuna n'obanga zikagwazo. There's somebody, your wife, your sister, your cousin, your children, you enjoy seeing them good. But whatever you're doing right now, nobody wants to wait. Let me not kill them, but let me face the wrath. Omanyi Katonda ntali yanguze. Ayinza okiza mu husband we gwali wasa. With all the money nambonya ate nga gwayagala oba mukazi we gwayagala. Ono Katonda tali yanguze. Enguzi gye tulaya wano kuba abantu omutta mulemesa nsi. Naye God ajja kukola. I love people say karma is a what? I'm done. Mumawulire g'olunaku olwaliro kubanga ate nkusibuza omwami avuddeyo okubanga ate alaga obutali bumativu bwe eri abaawumeme era ng'onamenyemenye ensonga zeziwererako ddala zeeyemulugunya okuva mu bumeme. Bibi ki oba bikyamu ki bye bakola ne bagenda maaso okubanga ate banyigiriza omuntu wa wansi. Bwentyo nyongera okujjukiza nti mbadde pijja okubanga nkuweereza naye nga teweerabira for airport pickup wendi nnyo muganda wange okubanga ate nkukwasaganya jangu mu inbox tubeere nga ate tuteesa ku kabeeyi tulabe butyawe tukikwasaganya naawe ayagala okugendayo ayagala okuvayo jangu tuberenga ate tukikolera ddala bulungi. Nenyongera okujjukiza nti ku Jovita Media we tuli okuyiga ebintu ebyenjawulo mukwano jangu tuyige. Oyagala kuyiga bwe bakola wigs oberenga ozeekolera munange gwe mwennyini oyagala kuyiga ku bintu byanjawulo jangu muganda wange oyagala kuyiga bintu byakugenda mu nsi ez'emitala w'amayanja bakikola batya otandikirawa okwewala bafere jangu tuyiga obuzibu mulina temwagala kuyiga mwagala nnyo ebi okulipira tokota ekivaawo naye nga singa obozino oyiga step by step tuvaawa tuddawa kiki tulina okukola kiki tutalina kukola ojja kubanga ate wewala abafere mbere fanako bwetyo nzikiriza mbere nga ate nkulekera gentleman ng'akunyonyola ku nsonga ya umeme mbadde pije okubanga ate nkuweereza ngamba nti we bali nnyo okubanga ogyekuumiddeko nsimanyi nsimira ddala atakuumira mpeera akunkuumire weraba umeme
umeme chimu tuyisanga fa abantu abatategeera umeme mwenga company tetusobola gamba nti muina kye mutuyamba temulina ebintu bye mukola buli omu yali bikoze naye tuguma ne tugula yakamita ku muti bwe ekyankalana bwe bajjo jikanika unit zone zigenda nyinawe bajjo okutereza omuti mita ku muti gwange na inako unit oba 10 mu meka bagenda okutereza ngiri ku 0 nga zigenzi tosobola ku claiming ebyo na twabigumira transformer bwefa tukwata mu nsawo zaffe ne tukanika twabigumira waya bwegwa abasajja bamba bawumeme ne bwe bajja ku kyalo we get our money and pay them ne bayunga amasanyaze twabigumira atoba ne bosasula umeme mu back account yaabwe sente bakuwa amasanyalaze era abasajja abajja ku connectinga ero ino bawenguzi bafuna obusonga songa bwe baleeta noba wenguzi byonna twabigumira because tetulina we tulopa. Yesterday I went to your website. The only email address that you have there is callcenter@umeme.co.ug. What is the call center going to help me? I have a complaint that is bigger than the call center. It's a complaint about someone that is running a department at Umeme Bombo. How is it mutambuze video negende basajja ba umeme obetuka kwani oba mwami Peter Kawuju because that's the guy that is yakudia public relations and I think corporate whatever ku umeme osegera mutambuze video na ba umeme batuke kubategere nti bana Uganda bwe basirika they have just adjusted to the bad situations the bad conditions mbayisam na yatete mukisussa nti newe nagenda nensasula sente kubanza omuti ogwange sagula gwebbali nagugula mu umeme I paid umeme on their account nensasula sente za mita nensasula sente z'omuti then era n'okusobola okutuusiza amasanyalaze ewe ero ino gabenguze eyo basobola okutambuza paperwork atambule byonna twabigumira because botatambuza paperwork botatambuza paperwork tofuna masanyalaze ne savi ajja ku site yo nebo obokoze buli kimunga kituufu era nayo ino muwa sente botamuwata kuyisaawo umeme ebyo bintu abantu babikola mubimanyi ebyo byonna twabigumira but waliwo jogerire bombo ku umeme ye bombo mwe bantu mwe mutubalemu amagezi kamba we situation yanyiziza nzo olwalero banzije kama sanyazi neighbor wanganzije kama sanyalaza ate simunenya. This is what happens. Umeme cannot get you power. Tesobola waliwo ebifo umeme nga tetuusayo masanyalaze nga mwe mulina okwefaako okitegeera kati nze nali sinagenda gyembeera neighbor wange yasika amasanyalaze nga ayita mbanne bonna abaali abaamusookayo kuba naye baamusookayo nga bagamba abaayi twegatte tusike emiti y'amasanyalaze ffenna tufuna amasanyalaze nga bamugamba mulimu abantu munange oba baakulira mu mbeera mbi osegeera kati ebirungi bwe baba nga binajja tebasooka birabirawo nga mugambe nze setaaga amasanyalaze nze nnyina sola nze nja kukozesa etaala y'omukono biki nga gaya afuna sente ze ng'asika emiti 6. For the people that know how much it costs to buy one pole ne bwoba oguguze ku black market you would know how much it costs that guy kubanga nze nga Arthur nasasula ndoza sente z'omuti mu umeme bazali $2,000,000 oba yali $1,000,000 nga nezigwamu ku umeme nga gayi yeya nga asike emiti 6 nga agissa mu nfo paka uwe mu ploti. Kakati nze ntuuka mu kitundu nze nze nabona nga ndi muto sigenda kubona nga ndi mukulu nga ate nsobola okukola ebintu kati nga ntuuka nze nga njogera ne neighbor nga muga neighbor mbadde nsaba kusika ku masanyalaze wano ate neighbor ngenda okutuuka mu kitundu nga tweinako Oluganda somehow nga agamba ago oli muganda wange nga tugendayo ne omukuba neighbor be yayita mwedda ne bamugamba bo bagina sola waabwe nga naye katukolo ayagala amasanyalaze kubanga Arthur bwasika omuti naye gamusemberera nga gaya tugamba mumpe yakasente mulaba nange kinnassaamu emiti gijo 6 mumpe yakasente tusika amasanyalaze musika amasanyalaze ngono gaya era nga bimanyi buli abantu ababeera bwe batyo I don't have money mubamanyi sina sente nze nga ngamba gaya oli omanyi kasita omuti oli yetagana yokusika omuti nze kansoke nkuweeko nteeke nga gaya agamba itsoke nga nkwata sente nazimwa sinnasikana masanyalaze nga wayitawo ebbanga nkuŋŋaanya obusente nga nsika ki kati ono gayi era nange tubonyebonye n'abantu abatategeera ono gayi bwe namala okusika amasanyalaze nga yeri awe asika emiti nga agisaayo nga bagireeta nga bulayo kuyunga ku muti gwange nga bajja nga baagala okuleeta amaanyi nga ngamba oli neighbor wange tewali bakkiriza kuyunga amasanyalaze ku muti gwange nga tebakuwadde sente ng'agamba athaako obuntu bajja kusasula nga mugamba abantu abo tebategeera tebajja kuwa yadde 10
ngagamba bajja kunsasula kamugamba tebajja kuwa tugenda myaka ejo bagano muwa sente naye mumanje bakoze bagende bombo actually nona kule bayunga amasanyazi basooka bombo oba bawani sente omanye nguze eri mumeme bombawo nga basooka bakubira omusajja oli nga bamukanga kanga emitije wasika wajisimba na bubi tusobola okujijjayo bichi ngomusajja bamukanga kanga neze mugamba basajja bakukanga kanga tokkirizanga omanyi waliwo abantu nga naturally ebintu emwami abireka nga bamugamba tujja kale kuwa sente nga bapromisinga mu mwezi nga byagamba be emyezi ebiri gituka gaya akubira abasajja babanja akasente ke bamugamba muwa okujja ku sente z'emiti nga bamuvuma batandise mugamba this is the women power, this is the power is for the government, do what you can mubamanyi aba bantu abatategeera nga gaya atuka nga gamba athankoze ntya nga mugamba naye nagamba abantu abo nga tunaba amasannyalaze tebategeera kati yakola nga gamba athangenda bajja kunga mugamba bajjeeko kubogwa omuti gwange nagusasula okitegeera nze nga abajjako lwabajjako kumanya abantu abamu tebalina magezi nga bagenda mu umeme nga babribing omukazi yuku umeme bombo ku fulo eyesooka mbusimanya ali yazo n'office abaganyira okungamba erinnya ly'abo abaloopa kuba bali mamanyi nga akubira omusajja sebo wamenya amateeka wafuna bakamyufu ne bakwata ku muti gwa umeme tusobola okusiba emyaka yes you can under the law you can nga gaya mugamba niyo lwaki toze ku ground n'olaba ekyali otwateesa n'abantu abo something ne bagana okukituukiza ate ne batandika okuyungako abantu abalamba ate nga bo bajja mu bali sente naye nga ate ono tafuna kyokka ate yasika emiti egisobosezza bano okukola ki okufuna amasannyalaze nga bamukangakanga bagiza amateeka awo biki kati ono omusiro yagenda ku umeme okuloopa afuluma ofisi ya umeme ng'akubira n'ono olabye amaanyi byonna byogedde n'omukazi wa umeme mbaddewo nga mbiwulira kati ngenda gazzaako tulabe ekyokola kati ekiro oyo naibanga janga naye atha bangambye omutigo siguyinako obuvunanyizibwa ate naye kubanga teguli mu ploti okuba teguli mu ploti yange nawe tuguyinako obuvunanyizibwa butugukwatako bajja tusiba bajja tukola biki kati omanyi kye ngenda okukola kankudize sente zo ze wampa nkugireko ku muti gwange kubanga bo bennyini abawumeme bangambye ogwange oguli mu ploti yange nguyinako obuvunanyizibwa ate nkole ki nankubira bali baneiba banga abagira nga bagamba amasanyaze ga umeme anakola ki biki oba akujja ngamba banne lwaki nze mumbonya nzi yafulumya sente okitegeera but one thing I realized nti bana abantu si basasuzi bandi banga n'okutegeera bategeera bagezi nnyo si basasuzi neche nebuuza eliazo n'officer si akola ku nkolagana y'abantu lwaki teyajja ku ground n'alaba ekiriwo kubanga gino emiti omukaaga umeme gy'abalema muli baavu temwasobola gisa mu kitundu ye n'asika emiti gye mukaaga lwaki ate mu mukaka atekeka abantu nga temumuyambe kupinga kosti ye mutambuza bwoba osobola tambuza video no bwoba ina omuntu gwomanyi mu umeme nga alina mu decision nze siina masannyalaze olwaliro oli neighbor wange agajjeeko and I don't blame him era sente zange namugambye zimpengule obutoki bwa sola ngira nkozesa obu kuba bali ba neighbor bange kye banjagaliza omanyi omuntu nga tali civilized omusajja oli yabasaba miliyoni emu ey'esente ku miti omukaaga naye bawulira miliyoni emu nnene nnyo ng'ate wali baali basobola okuleeta asatu ne bagattagatta omusajja senga yakkakkana dda naye mbagamba nga tonnagenda mu umeme ku bribing egye emitwalo 5 gye wabadde omukazi akange kanga omusajja lwaki tewagikutte n'oyita baneighbor bo ne mutulanga abasajja ebintu ebimu bannange bya common sense ne mutulanga abasajja ba neighbor ne mwekomitinga ne muwandiika endagano ne mugamba omusajja omanyi tuzzeeko tunaasasula kati we bali balinga abagamba nti atha gwe wooli omusajja akakadde ate nga nze namuwadda ssente wooli omusajja akakadde atuzzeeko kubanga olredde bamaze okukiraga nti senga tugeza nitukwata ku muti guno ogutali mu ploti yange batusiba okitegeera kati umeme omuntu bwagula emiti gye mumwesonyiwe mumuveeko oba si kyekyo mubunyise emiti muganye tuwa security light ku makubo yaka mumubba ate mugaseko no tumanyirira mu bintu bye tusaamu sente zaffe ebibalemye erinnya lyange mulimanyi oyo mukazi ow'ebboma atula ku fuleyi esooka sijja gendayo